Oti, we nawe, oti. Muti, mwankwe, muti, wano! Ate mfukamire, wansi. Askari ne driver mumpiteko. Mangu! Wansi ate, wansi. Temusita nako! No batunuliranga bakunyiza. Gwe omugaso gwo sikyagulaba wano. Sikyakutegeera byonkolera sibiraba. Obeera ku mulimu weebaka bwebasi. Sikutegeera. Gwe driver amafuta oba onywa manywe buli mwezi onsaba bukadde 3 obw'amafuta. Gwe ebitabo by'obala sikyabitegeera. Ompa birala nange bwe mbala birala. Oli yeebaka bwebasi. Buli bwenzija nkusanga webasi ku mmeeza za. Wajja kwebaka wajja kukola. Boss twajja kukola. Mwe. Gwe obanja sente meka? Pande mitwala 2. Mitwala 2. I'm tired of lazy people here. Ejo meka. I'm tired. I'm really tired. Meka ezo. Zezo furuma bazwe zoba nteziweze nkugobye furuma genda. Genda furuma. Gobanja meka. Sigala 15 joka. 15. Nkoye you otuka ekiseera n'owulira ngo weetamidwa. You are really tired. N'owulira ngo oyagala ati naawe nkugobye. Tombuuza furuma genda. Nkugambye furuma genda. Sala we eno business yange, okay? I'm free to do what I want. Bwe nkukoye mba nkukoye. Stupid. Hakati gwe mama. Ekyana ekirungi bwe kiti. Ebitabo bibalotya. Boss neibaze nembikuleetera ebimu n'ebirala bino mbadde ngenda bikuleetera. Byembala birala nawe byompa birala ogamba obala. Why? Meka. Ate emu boss Nsirika meka. Abiri. No. Business z'abantu oli bwakusayininga bwakuwa omulimu ekyetaagisa nti olina kubeera mpaka tabo kange furuma genda. Furuma genda. Ntokyayina no. Yes okaagala naye nze sikyakwagala mu kampuni yange. Furuma genda. Va mu ofiisi yange. Just stand up and go. Furuma. This is silly, stupid. Daba. Nantumbwe. Yimuka. Ekyana ekirungi bwe kiti. Yimuka. Weetoolole. Kyuka. Kale omwana omulungi nga ggwe tolinaamu wadde amagezi. Wajja kukola obeera mu kwebaka. In my own office. Bw'oba oveeka ng'ojja okukola obeera weebase. Nziramu. Oba osula okola. Gwe obanja mmeka? Yes. Eno kampuni yange okay? Obanja mmeka? 17. Kwata. Ebayeko. No zonna zitwale. Nkugobye naawe. Nkugobye. Don't ask me. No, you go. Genda. Bwogoba abantu owulira nga wenna otoowolokose obanga abadde yeetisse omugugu ogw'amaanyi ennyo. Simanya waliwo asigadde. Nsaagala kugoba muntu ate nempulira nga waliwo agire. Nsubire tewali asigaddeyo kubanga omandooza tewali asigadde. Saagala muntu yenna kusigala wano. Nze bwe mba njagala ngobe buli omu alime kusigala mu business yange. Business yange kati nsobola okugyetambuliza. Saagala mbwate bino kino ebyokuddaawo nzimba omutima omutwe gunnume. No. Anna kuno okugoba kunyuma n'ogoba buli omu. Sente zonna nzigabye. Isigazzaawo wadde n'ekikumi.
wali ziguddeko Lodi bado mando pime mali yangu. Oh, musoke. Omaze okupima emali. Yesewe. Muli mumeka? Kilo 8. Sewe. 8. Yesewe. Kale. Soko gambye ziri 8. Ziri kusangu swali 8. Eh? Ziri 8. Kale. Kale. Andi nasigala nkubanja ojukidde. Kale webale. Dalo mali. Tapa aleko ndiranda. Keka yo. Kale kwa bakusera. Kale. Mukyala manyi mbadde nsala mukwogera mukyala manyi nsonga ntono nnyo bana sibyo tannonyabo bulungi sebo osibyo tesi bulungi mukyala manyi ja bulijjo mu butuufu neesunga akadde akaseera kano
nkatuuke naye Mukama Katonda nnyambi nkatuuka. Kiki waliwo obuzibu? Nedda si buzibu bw'amaanyi. Nja anti kaakati ekiriwo mukyala manager njala okubuulira okuva ku ntebe y'omutima gwange. Mukyala manager mpulira nkwagala. Katonda muguluze mpulira nkwagala era okuva bwe nkula nkwagalira ebyaddala. Olaba oyo mukama wange boosi wange ng'oyita bbaawe antuma n'ebicupa ntakwagala. Nze nkwagala ebyaddala ebiriyo nze nkwagalira ddala. Laavu gye nnina gy'oli ekulukuta kulukusi era n'omala onjagala bannange mutuufu ne bwe njogera ku kigambo laavu ntabuka era n'omala onjagala simanyi omutima gwange guba gugenda kusanyuka nze nansanyuke mu butuufu omutima gwange gwakusiima dda. Naye nkusaba munnange olime nkuŋŋaana onjagale. Ate ekirala maama yafa taata naye naafa. Ensi ngirimu bw'etyo. Babanga kitalo. N'omala onjagala bannange oba ogenda kunzigyenna ku mutima gwange munnange. Naawe tofukamira bannange. Tofukamira. Bambi nkusaba ononjagala. Sirika. Ebyo mbigambye naye ndowooza ogenda kukola ki kubirowoozaako. Kiwulira birowoozeeko nkobambi ebyo tubiteeke ku bbali. Akati ekirala kankubira ekizibu kyange ekirala nkye nnina. Kizibu ki? Enjala ennuma ge mazima. Nasuze siridde era ne kati enjala ekyannuma. Ng'olabye. Nze gw'olaba njayo ekikomando kati kya nnaku 3 era bakyammanja. Kale nkyeŋŋamba bamde nkusaba ompeeyo akaasa. Akaasa? Bye biki? Nusu 1000. Ende nsasula ebbanja oli lyammanja 1000 yennyabo 1000 lonka lumala. Kakati kyengenda okukola lwo 1000 ngenda ddukuwa naye ebyokwagala kwata nenza nnyo maama naye Manager, mwana ndese mali. Manager, Oh, kapito. emali ino. Kapito. Balaba ya mulabe. Mali iyo. Ziri 3 kitundu. Naye Tosika, kapito, tosika. Okay. Tosika. Naye nga nendo 3 kitundu. mali naye ensumbuyidde ebbanga ogikuŋŋaanya. Naye nkubanjayo kiro endala emu waliwo lwe najja ano kewansasula noŋŋamba nja kuzikira. Kapito. Tewerabira. Sinza nkwerabira. Kwata. Kati nze nkubanja. Ate ommanja ki? Olina okuleeta kilo 2 eziri ate manager nuntaasa nnyo kubanga era mbadde mu kayaasi naye emaali eyo olugikuŋŋanyiza ne ŋŋamba kanjireete wa manager wange. Kale. Genda oyiye kwata. Kale nkande. Biyiweeyo wali. Mbiteekeyo wano? Biyiweeyo. Kale. Omusawo mu kibuno omuntu nze n'eddagala lyammwe. Mujje baliko bannaye. Kale kazende. Muli bulungi? Kakati nga bulijjo nze ntukira ku nsonga. Kubanga baneetaaga be bangi nze ntunda eddagala ly'endwadde zonna. Mwana musooke munyweze entabo. Kakati oyina kimba eki. Bulwadde bw'abazira eddagala ndirina. Maama entamu eri bulungi esiriira eddagala nayise nalyo. Okiraba omwana eka mulwadde alina lukusense eddagala nkola ki ndirina. Ate ekisinga obubi kati mu engeri gye muli nti muli bavubuka.
kalubalula nayise nako umanye kayambye enseno ebadde ku buzibu bunene nnyo nga mayumba temukyalisanyi lyakomyewo lwakamubaluba dagadagala wekali ebbaluwa ekukiza okutunda eddaawa eri side wa mwana ate baluwa yani mwana abantu babaluka nnyo eri mu side nobabalwa ne babaluka ne babaluka indicator olabika totegedde kyentegeeza kabatwe kyaki soko linnyemu kyogamba nti kalubalula kogamba noono kasobola omukolera kambalula Kapito. Manager. Wazedda. Nazedda. Batendese mali ndala. Kale. Gipime. Ino ntaddeko. Pima. Mpimye. Mali. Naye yo. Ele no lese mali. Ta kokwa. Mali. Linda. Mali. Msanya gwe mfinya kuno bannange bwe sirya kuno tambula ino ddaawa lyerere mwana bino sibitegeera yakuba figa teekako ambuuse mwana gemu eno mwana sibitegeera kiriro oba tolina naawe mwana toyina oyagala ki njagala ddayi nkasaba obunamba obulizi tambula amatu eyongereyo ate nja kubasala ye nawe olebera nnyo waye badde nze nkalya mwana leka kunkuba bwotyo tulepik kirira kaweddemu ino gemu nagirabiddewo mwana ekiyaye kino kinenge gyekibalamu kitukubana bukubi mwana gemu nagirabiddewo ate twakizika ekyo nana oli mulalo ate sikulidde ate wondya nolya kizika sokozeewo wano tuli ku zino fenna kati tukoze atyo ono tuli kwezo teekawo ebicupa byabula okiwulira ne manager naye abiseera bulala kuva ku mata wakalonda bino yes eri mpulira awalala mbuna ekicupa kya bisatu manager akibula 15 lwaki togezaako eyo nayona naawe mwana ennaku mwana mali okayokaje wakalonda nenda kuzinongwate oludde okulabika bwowaayi mbadde noonya maali naye ate ne manager naye aseera ate abagula meka kati ekiro ya 15 oyo abaserera ddala olaba wane wa muzeeyi muzeeyi kira agigula nuseebi bisatu olaba kyolina okola okimanyi kwata akatimbako kuŋŋaanya ng'ogenda oyiwa buyiwali 10, 2, 3 bisatu kiraga 3 nusu 9 mwana webale giziga nga wanyusedda kitegeera gwe tandika n'enkya oluva wano njendaga tandika n'enkya tandikirawo toddamu kulobera mu kapito enkya keeza gyengenda okeera naloba n'omusajja atuba 3 kilo
kilo za 3 nusu kenda. Mwana tunegwako encha. Mwana webale tu. Kale mwana magezi. Kale mwana pito mwana oli mugayabula munno. Gwe omusajja buli gyatukolako ssente bagula layisi tokolonda na Leka staba tubuusizza mu. manager buli gyatuseera njakubba bubbi 150 kilo Twafiirwa dda. musajja buli 150 kyentegedde manager nino mulangira okiwulira era emaali gyenkuŋŋaanya ngenda kugitwala eri ewapya nje bandagiridde Kyubukula tekatubuulinda kugenda. Katandika nakwe. nakwenca tugenda kera bukezi butere otusaleko tulumbe tujja mutwala emaali mwana asadubba omusajja kyatukoze 5 nyingi owange musajja atukiridde ddiiro nusu 10 2 3 kakati mwanje Yes mzee. kakati njagala ogende osibe empiira wabula Arsenal togiwa Arsenal nagisiba okugwa maliri yagoba bugobi nendisa sente zange ate lwemba njiwadde okugoba bakuba nkube kati njagala onsibire kwata Barcelona Chelsea Man U ne Liverpool Aston Villa nako kasobola nako kateekeko kale Luli Arsenal yatukubya ne tufiirwa ekyenda kyaffe. yankubisa nagisiba kukola maliri yagenda kugoba Ekyenda ekyo ne tukisuubwa. naye singa byali biseera byaffe bide ebyedda ebyaguli by'express ebya Villa ebya Utoda Masaka kyomuyindi twandimukubye naye kaakati genda osibe ebyo munange Ndensibe muzee mikisa myerere. amina Leero omuyindi tulina omukuba. genda osibe manager ekindeese wano nzize kusiibula otubba bubbi manager twafunye omusajja ye mbwe tuba tumuguza ebicupa atwanusu ebi bisatu ekiro nigwe otubba bubbi ekisooka sente zo zakubanja nze obwo obubbi obwenkukunala manya sigenda bugumiikiriza era bw'ondabanga bw'onnindabanga sizze manya bumanya nti ŋŋenze eri 150 nto kikyankolera era kati ebicupa byange byenkuŋŋaanya gw'oli mwami Kapito. kiro nusu ebi Kapito. bisatu wange Mbaba sente zo sizikuwa. yesu osasula naye obusente buba butono obusente tebumala musajja wuli wali ali gundi wali bamutugambye enusu bisatu kiro Tali asubula nawe kuwa nusu bisatu kilo yebi. bwe batugambye era oluva wano gigendaga Obogenda genda. Sina kingenda papa. Sisobola nange bawa nusu bisatu kuba nange muziba. Muleeta ebicupa byammwe birimu ettaka. ne bwe tubirongoosa era enjawulo si obogenda, era otuwa genda. busente butono Genda. Nzeze ebisatu sibirina. osazeewo manager Genda. nze mbadde nkuleetera ebicupa ebisinga obungi wano Bobijjuza wali. Bobijjuza. asiteera kuba bijjuza mbaawo Nja sigaza abaleeta. nzize okusiibula ŋŋenda Genda. wano sidda nkooyeewo Genda. 150 Ate olaba obwo busente Kapito, bugenda kunyamba ki nze ekizibu kiri kimu nti bw'oba oyagala okufuna sente ez'amaanyi bajja zibawa naye tajja bawa kiro buli kaseera nusu bisatu. nze ŋŋenda kukuva Kale mpozi wali omanjayo 10 ya nusu lukumi kandukuwa ogende nadde nazo nga njala zimpe nabadde n'olukumi lwa n'obwavu bubadde bungi nnyo bwavu bubadde bunnyo bumpa 10 olwo era nkola ki ngulako amazzi nengulako ekyendaazi eky'ebitaano embeera neetambula ekyegulo ekyemisana mba nkimazi ga sente enziraba ebeera bulungi manager sente ziyinza okuba mu nsawo oba nalusudde oba ozire simu oyinza okuba weerabidde ewazitali nga zigudde wano sente bwe zityo aye nno oyinza okuba ozisudde namunda sente nzibu nnyo manager sente nzibu nnyo noonya bulungi weekebedde bulungi sente ndayika nazisudde naye kyetugenda okukola nja kukuwa sente zo Kapito manje nja zikuwa oba akawungeezi oba kinaye mbadde nazo naye bw'oba oyagala ebicupa biwowa ebisatu zesongeza kiro 150
Kangende. Tunaddamu. Ne bwe nkomawo olweggulo. Wakawungeezi nze njazikuwa. Kale. Esente ezo zinnumye. Kati omanyi kyonkoze wali sazewo essimu yange. Simu kijoyogerako. Eno smartphone. Kino. Sebe eno simu. Tubalemu gemu ezirimu kati tube nga tuzanya tukube. Kati eno simu ogiraba. Ngenda kukubamu gemu ezo 5. Leka kulimba ene simu. Nze gemu zenjirabamu gemu 10. Nze tompanira simu. Nze ndaba ekika kyayo kimu kyayina gemu 5. Omanyi nzikiriza kale tukube gemu 7 kuba kati esimu eno yino Microsoft. Kati ogiraba eno. Nze nkuyamba buyambi. Nze nakoze zimmala. Nakubye dda oba okkiriza 5 nga tugenda mu maaso. Oba toyagala zaayo essimu yo nze ngende ewaka. Teekawo sente. Ate ebeere na wano gwenkumanyi. Teeka wano. Ayagala kuzanya gemu batonaba. Kyanga tukankana sente gwazirya zizino endala nzirina wano. Mzee! Andi baba. Mzee! Hey! Emali. Emali tuse. Emali eze. Emali eze. Okay. Emali. Tata. Batugambe gwe toseera. Jangu tulabe. Kanzije. Ompai ka sente ako. Owai. Bata sikumanyi. Kati tulabe no bakatoma mulungi. Anti ndi mpya katundu. Twafunye amawulire nti gwe toseera ne mwana wange kakati nange nenjagala nfune kasente omanye babadde omusajja abadde atubba nnyo nange badde sikumanyi ekiro 15 awo tujja kumanyagana bulungi kati awo mulimu mmeka izo ziri kilo 15 musente Toza tujeko. Musajja abadde atubba nnyo nange obusungu bwankutte. Nangu tugetuwanike kwa. Tugende mbitamu. Kali. Teka. Yenye bamutaka n'okumutimpiwa. Kali. Onsasula nyinyuke. Yangu. Owange. Owa amanya go gwani? Amanya nze Kapito Kitakule Jime. Kapito Kitakule Jime. Gerine kundaga muntu. Gerine kundaga muntu. Kale kakati ofunya mu kilo 15. Sente weri. Sente weri. Gwala Kapito. Yesebo. Kakati ofunye customer omupya. Ne yaziza tebone. Ate batugambye nti gwe sente ozigaba mu bungi. Dala. Kale. Kakati ndoza mpaka ngetere ngende kasita banonjijewo. Nja kuleetanga n'ebirala. Kakati no munnange kati obadde okyali mupya yandi mupya katundu kakati wano biraba bino byonna biraba kati kano kasowa bukaba kajudde bwe kati n'ebyo byonna ebiri wabweru bwe bijjula wano lwolejja n'ebikima n'ebitwala buli gwe nawandika gwe kyoba okola weyongere kuleeta kati bw'oleeta ebintu nga biwerako kati olwaleero oleeta kilo 15 kati bw'onooleeta endala n'ennyongera kati munnange sente ezo lwozifuna olinga amaze kujja kusasula buli aleeta omuwandiika ero nobuno mulaba nano buno mulaba nenga gwe kiro gitunda 3 njugula 3 nenga yakubanja yakulinda sikubanja yakulinda akali muzee nkanzireyo kuwa 15 oterebuse asitambadde sinaba kubiyiwa kale munnange muzee wanje siyinza kulinda ebizibu nina bingi nnyo mama sirye abangolabye nadda mu kulinda kale kaita tonzibye yita wano bulungi nnyo gende siyinza kulinda muzeeyi kale baba
Mama, sente za kulinda. Za kulinda munange. Nkanzire kuwa 15. Owai. Sinza. Kakali nzolaba. Yagumikizo ndaba. Omanyi sente zenina. Kali kakati munange. Nikiriza na yenze. Kali munange bayi. Angenda kuwa 15. Nzeyo ebyokulinda neba. Kale baba. Ebyo mukulingiriza na yenze. Kale bayi. Orawa kino ekisimu ekikubye ku kino kigulu kifranka kabango nazanya wana ntabo namukubye game ezo 5 pokunti game 5 nagivaako mara kana kasajja mwana kawingira ddala nema pengo ncho gano kola sino ya waya nange mwana chimbere mukubanga wano tuba tukuba game mwana nkutera munawe nenkusulia steam nawe reka eno naji wangu detuliwa gomanyiga mwana mapenge bintu byo mwana sibitegera musetula yange ate kirala kigambi kireta TV ayingira wakati aleta TV na isimanyi tatuuka simanyi TV chikache nange simanyi yiye ngambi aleta TV tunagira bila kati kuluno nyina okununula sente zange olese kintu ne mwana kabango mwana alikirie mwana bona abana boye ngenda kuzijjayo sente nawe kino ekintu kikadde nnyo leka naawe ndabe bituli nawe TV ekyali namu kinawe kyo kati kikola nakukola nomanyi sente za TV eno ate kati oyagala jinguza mwana kati tuzanye game kiri musaketi ekyo mwana ekintu kino kifu laba ki TV eno TV esana kulongosa bulongosa laba gwe ekyo abadogera ko mwana ndiye chiwawala buwawa saketi kijje ku masanyalaze kati era mukazi wange alabo lufulumye nenjigala njagala mu game 15 nawirika mwana game ezo nya game nya nawe ate mukirwa at least tukole game 10 tumukubemu emikaga game mukaga tumukubemu emikaga tuweze omunana kali teka wa emikaga nawe totefumbira mu mikaga olesa kasasiro na tukuyamba buyambi tuina se wowe demu teka wali nabo tukikube kale teka wali eri nayo munana kitwala wale kawani kati situka teka we nabo nawe omanza ko ya wali mutali sente zamu ze mali weri nawe zenjogera kamale kola kino kati namwe munkanze nammwe munsaziza mutulo twange mumanyi kyembaddeku noje webaka
naye mukoze bubi okunsaza mutulo twange omuntu bw'abanga ali bize mutulo twe temumuzuukusa mumanyi kyembadde nkola muli bazibu nnyo wafuuka mbuzi bantu bazibu tulo twange obadde okola ki simanye wayika okulya mmira ebyo sikyagala nabyogerako kuba otulo tekiriwo kati kapiito tekiriwo ekiriwo kamulegera yatukola ekintu yatulagirira omusajja niye omusajja oba kiki munnange nga ŋŋenda nkuŋŋaanya ebicupa ngenda bulijjo bwe mumanyi bizinensi yaffe nga ŋŋenda mekuŋŋaanya bulungi nnyo ekutiyeezi bbiri nga nzikwata bulungi nnyo nzitwalayo kakati munnange ng'ajjayo akatabo ababa balese ebicupa mwabateeka ng'awandika kiro kakati munnange nga mbuuza erinnya lyange ng'era amannya gange nga muwa okiwulira ng'agula amannya oba agula bicupa nga awandiikamu amannya ago nga nyinyonnyola mbuno ye okusasula abantu buye yenkola ye akuwandiika erinnya ne kiro kakati ate wulira ekisinga okunyiiza mbuno oluvannyuma lw'okumanya ekiro eziba zivuddemu n'abala ssente ezo ssente mbwate oli agenda okugula ebicupa mbw'ajja n'abigula n'amuwa ssente ng'alyoka akusasula asookoleke kapiito omanyi mugezigezi nga tusazedde ensawo toyagala tugulira ku soda ebisawo bibiri nedda kambabuulira amazima oli omusajja muyaaye mubbi musajja muzeeyizeeyi bw'ati naye mubbi yenna ayina amalibu obwedda ayogera nkuba n'amaluso olaba mbuno mugamba mbuno maneja atubba maneja tatubba 15 zatuwa atubba maneja ye akuwaza akagwirawo ninkana akasajja kabbi kayaye mwoba mwagala mugende eyo kakati katubuuze ogenda kudda wa maneja oba wa muzeeyi nze ngenda kudda wa maneja kuba ye maneja akuweerawo naye ziri kapiito esenusu 3 yesi nyingi naye nze mba n'ebizibu saagala kulinda ssente ezo zakadiikapiito ebyo bikyali awo tubiwulidde bakazi baffe babalabyeko abakazi nze mba bakuumira mwansalewo mufune ebyana mufune ebikazi mubiguuke mukole ki nde ne mundeka wano nga ndi bwombwe nti kapiito tufuna nnugu naawe ojja kufuna n'abijja wanga buli kimu kinzalawa kirabika gwe atamanyi kuteera bikozi nawe okukwana mukimanyi nti nno nkikyala kya maneja nakikwana kapiito sooka oleke kyogamba okwana mukyala nakikwana dda nkiri bubi nnyo leka naawe kapiito kyogamba kyakwagala yagaana naye yampayo ez'ekikomando nensasula n'amabanja era kati wenziriramu omusanga awedde ebyo bye nagambye tomanyi kuteera bikozi kubadde bwenzi wano kimu kapiito amwana gwiraambaddemu tokwata kutama nga nzize tubadde wano nga tuli mu ngabana mumaze okugabana olwaliro mufunye kasente akawera olwaliro tufunye gwe tofaayo sente zijja leero nokuwa sente nafuna gwe namala bwe mutavaawo nvaawo bwe mutavaawo nvaawo badde ensamba balera ebibale oyo muleka omanya alina gwe kiki weemuula ki sibetanga mukyala maneja bulungi mukyala maneja kakati maneja waali maneja taliiwo atambuddemu kakati ensonga endeese mukyala maneja dde nkimi olukumi lwange lwembadde manja nasigala manjayo olukumi lwange waliwo ebicupa bye naleeta maneja naŋŋamba nja kudda nkima olukumi olwo n'ekirala nzize okwetonda kubanga anti kakati ali nvuddewo wano nga ŋŋenze eri awalala
gye bagula ebicupa awalala nga bagaba sente nnyingi. Ate wabadde ki? Ate byo bibi nnyo, sente za kubanja. Naye nga bagamba mbuno agaba sente nnyingi, naye nze natuuse ekyo sente simanya mbuno okuzifuna, musooka simanya okujjuza kibanda n'alyoka akusasula sente. Nagenza okulaba nsigenda bigumiikiriza, ŋŋamba kankomewo we nasooka, era byebigere bino munnange nkomyewo ndeete nga wano ebicupa, kubanga ye manager yali atuwa akasente katono naye nga akakuwa oluleeta nga akakuwa naye eri navuddeyo. Akati mpozi ekirala mukyala manager, ensonga yange gye nali nkugambyeko maama. Ensonga bannange nze ebintu nali manyi wabivaako era okyaliko ebyo nze saakuwa ssente naye. Yes, sente wazimpa naye ate nze nkyagiriko mukyala manager. Namanyi bwe nkwagala mukyala manager. Nze nali manyi wabivaako era nagamba sisobola kukwagala. Okay, nkitegedde tosobola kunjagala naye mbe nkusaba ojjeko ewange ewaka wange. Ennaku eri ku nsi eno bannange. Nsaba busabi. Kale okujja okulabako nja kujja nkulabeko. Kyamayi ntugamba osobola okujja ewange. Yobeerawo. Nkaakati bw'ogenda bw'oti ojja kusanga omwala. Mu maaso g'omwala ogwo waliwo ekiyumba ky'enkoko. Ati ekiyumba ky'enkoko emabega waakyo waliyo ekiyumba ky'ente. Ate emabega w'ekiyumba ky'ente ojja kusanga ekiyumba ky'embizzi naye emabega waakyo maaso g'ekiyumba kyakyo kyennyini nnyini awo we wali ennyumba gyembeeramu. Nga bingi naalabayo. Ojja nkasita obuuza nkapiito. Nkubanga erinnya lye nkozesa ne ku ndagamuntu. Tewali buzibu nja kujja nkulabeko anti kulabako bulabe. Ojjayo ndabeko. Nja kujja nkulabeko. Ate manager tobimugamba nti ojja kujja ondabeko. Asisobola mugamba nga mwagaza ki. Tekisobola. Nkale mukyala manager baayi. Kale. Nkale. Bw'anaaba akomyewo nja mugamba. Badde abakristiine ennaku. Yani oyo akwana omuntu. Mazima. Wabera muna wabera stage mwana. Batukankana nawe nalinga kuidwa muyaba. Mwana manyi Frank, emirimu gyabula mu Uganda. Kabango tambula nawe tukole. Nze noonya kasala ate ntambula biki. Nkafunira bwenti mbanku mazi. Tambula nze ndiye nagoya. Kankulage. Mwana kano ke kasemba yomba komole. Ndia kukuba gwe. Kayaye mwekali mwana. Muwe gunongulidde. Again. Sikagala yakoda kagaya yako. Zoka umwe. Sikozo zote muyayo. Zenya umma. Bamunsala mwana muba musaze TV ya mukazi. Obo sala sifa bamutumye balete TV ya mkyala we. Ne mapengo. Ana tambula. Emirimu gyabula mu Uganda yegwaza. Gotokankanira mugundi nawe. Mwana kabango nawe yakabye kirala kuba kati kino nkimazi. Kasalidde o mwana. We kabango teka we mali nawe. TV ya mukazi. Kato papa ya mugwe nja kuwa light. Game mwati risk. Jawe nago nawe to papa la. Bakufumi tamu light. Sente jawe nago nawe. Jawe nago weri o mwana. TV ya mukazi. Mukazi yajira sawano. Mwana paka. Besokoleke. Oyina kamali yakala ko solo kulya kuba. TV na mwesi ya. Ato papa la to papa yako olingizachi. Mapengo batumide mwana twegweko we kabango twegwe ndikayo ndeyo na esi bya mulembe ate kiki naye gaya ngamba ate kati weekend sente yangamba zimpale kyokka ebicupa abitwala n'abaana bammanja kyoba watufunye wadde ebibiri wadde 10 mbw ate kati tulinde ku weekend enno ne mutabani wava wano ono Kapiito Kapiito yangambye mbw agenda ebicupa simanyi bitwala eri simanyi yafunye omulala kati ate ayagala akubanja olukumi n'ekirala badde azze kwetonda kiki ate
Simanyi yali afunye omugagga muwe ebisatu kati ate oli mubbi. Simanyi abamala kujjuza kiyumba. Kapito namugambye nti ne bwana akola atya. Teri muntu asobola kuwa nusu bisatu. Ate oyo omusajja bamungamba nti muyaaye. Omanyi bwakola addira ekitabo bw'oleeta ng'akuwandiika nti kiro 5, kiro 10. Mpaka lw'oliweza sente akuwa nnyingi. Kati bw'alaba ziweze ng'ekitabo akibuza. Bw'oddayo omanyi bw'agamba nti ekitabo kyagwa. Ekitabo kyagwa oba baakibba ng'akuwaga kati tuddemu gupya. Naye nno oyo omusajja we ali fani. Ngende mukyalireko ewu. Kapito. Gogende wa Kapito. Naye ate naawe leka kwesiwaza kati gw'oli kirasi ya Kapito. Naye ng'asobola okugenda. Nze mmanyi naye. Kati nga bakusanga otambula ne Kapito. Bakubalamu amagezi. Kati gwe tola nti naawe by'oyogera nawe si by'amagezi. No, si by'amagezi. Nze mbadde nkugulirako bubuuzi. Kati eyo bali buulira omusajja ate simanyi nge. Edda bannaaye tobitwala bu. Ebyo toŋŋambanga naawe. Mbola abakazi bamwakula mutya. Teweepimira kati ne Kapito. Naye naawe kati ate Kapito nkugambye ngenda kumwagala. Sooka ondeke n'okundeka. Ng'onyiize. Bannaaye ebyokusaaganya ebyo ebyaddala kati onookola otyo. Bueno, kale. Ngane lisi lyonywerako. Owai. Mbadde bubi. Ngamba ka. Musoli bwadde ku nsimbi. Naye. Mubyose ne mujja. Nina akamwa kamwe. Mujje. Omano story ezakabi. Story. Akati ensonga enkulu ebampisiza mukimanyi nti mukyala wa mani yakkiriza okujja ewaka. Yakkiriza. Yes, mukammaneja naye ndi mweraliikirivu nnyo. Era y'ensonga eyo lwaki mbayise embazza ebbali mwe mumbuulire mukikola mutya kubanga omukazi ayinza okujja eka n'akubirayo empi. Abakazi bakuba empi, abakazi omuzanyirako akulaba nga kasajjasajja. Nze munnange saagala kuswala. Saagala kuswala. Kapito. Amagezi twagafuna dda. Magezi kyabo. Ufuna uka lubalula. Lubalula? Lubalula ate ya. Nteeka tya. Maama nkutidde ggwe. Omusajja mwalimu n'agenda abuyimba. Obeera oti. Toyinza kuddamu kunyoomebwa. Ayita muddimu. Abula ebiseera atera okuyitamu awo olwokusatu ebiseera atera okuyitamu. Olina mubala bubazi talabika. Kubanga munnange bwema nfunye omukazi ng'oyo. Omukazi bw'ati ate nga mukwanidde ebbanga omulungi bw'atyo nga n'ebibi biŋŋaana. Sirina kuzembeeya. Saagala nswale. Kaakati nina okukola buli ekisoboka okulabika nti nfuna nkalubalula. Muyina buli ekizibu mwate muyina engeri gye muyinza okigonjoolamu. Kati bulijjo ffe we tuli bulijjo amagezi ganneesibye nga simanyi engeri gye ŋŋenda kukivuumuka. Obadde tulagwe nga n'obwana bwattu bujja butwesibako nnyo butweguya nnyo. Ogambye ani? Lubalula? Lubalula. Kayekyageza ngenda kubalula. Ate agende nga nkayimba buyimba. Lubalula. Nkubalula. Lubalula. Owedde ggwe. Akasajja kano. Sibyo tena jaji. Yengi mutuku. Olwo tena nyapo. Jaji asaba kachenji. Kachenji? Muninga olwo kachenji. Nga sikalina mwana wa nyabo. Fina mukachenji. Nyabo. Usangibwako wa. Mera ali wa muzeyi kigudi.
Ni kakati mwana wa nyabo. Nzo manyi. Nkumanyi gokola wano sebo. Kati mwana muwala. Wanjye. Munenga mpulira nkwagadde nnyo tuuka kweno ndabe ku mufaana. Soko situke mu katono. Chuka ndabe ku nange. Mwana muwala. Kyani kito kikuba nange. Okama katono. Atonda mumuza atonda bannange. Bannange. Kwa soko kwatire wano. Kendo kusoko ogenye ku mata. Zanyo jaja neyazi. Munagenda okula mata sweetheart manange. I love you. Agala usimye. Jaja ngenda kumala kwero. Nedi byokweroza biveeko. Kiriza wonze kamati nkwagadde. Okitegedde? The sente nina totya. Nze musajja yine mali yange. Bino byonna bijja kuba bibyo. Okitegedde? Na sweetheart munange. Kola byota. Situkanda beko mukwano. Omusawo wamwe kibuno omuntu use. Neddagala lyonna lukusense osiriza entamu oyina bulwadde bw'abazira kiki kikuluma bulwadde bwakyama toyagala bantu kubumanya sembera musawo wamwe atuuse jankuwa eddagala yanguwa mukadwa musawo obadde obuze nnyo nkunoonyeza nga ntolabika okimanyi nti ensi yonna nze nzijanjaba ntambula ensi yonna etudde ku maggwa naye era ne bw'otambula ebintu byo bikola bintu byo bikolera ddala yensonga lwaki era mbadde nkunoonya ennaku zino zonna kakati omanyi nze ntunda eddagala lingi kakati kulyo liriwo eryakukolera owange mpulira abantu banyumya kano nkalubalula abantu bakanyumyako kamulembe nnyo ako kakola kantu kayitirivu nnyo kakomezaawo essanyu mumaka g'abantu omanyi olaba bulabi mayumba naye abantu tebalina ssanyu mayumba akantu ako nkeetaaga omanyi n'ekiwala kye nafunye kaakati njagala kigenda okujja leka naawe tegafunyeeyo naawe ekiwala nafunye ekiwala sebo olaba omulimu gwaffe guno ogw'ebicupa mutulaba mutuzaalawa naye nabitufa kaakati nno nkekantu ako njagala okampe ekyana nkigenda okujja omanye sekyekakasa bulungi kakati akadagala kekano kennyini ako kagenda kukolera naye kakati nkozesa ntya enkozesa yaako oteeka butesi ku caayi tosaako sukaali tosaamu sukaali tosaako majjaani okakozesa ku makya nakawungeezi naye tokakozesa nga toweekakasa nti omuwala agenda kujja kubanga bonako nensobe nokakozesa natajja kajja kuleega tolaba nti ezigala omusajja liva wala ojja liraba onalina okujja alina okujja twayika nga teeke nawala okatunda otya mutwalo gumu siseera kubanga kyenjagala kulaba nti mufuna essanyu abantu mweyagale ngedda bajjajjaffe bakolanga mala kakasa kalennyo musabo genda weeyagale kanyene neyaga awedde basabo ne bannyabo omusawo mu kibuno omunze etuse Kifra tewali sole ki tewali mwana ombuzeeko ennaku zino okuva luli wampisa bubi ate ntya naawe era olunaku olwo nensalawo okuva olwo mpoyere ewange naawe leka nze mbeerayo ku beesi eri mbeerayo naye ekindeese mbadde ntambula bwenti nga njagala kujja eyo ewange kiki ati nina ddiiru ate ddiiru ki oleeseka Kifranka byonna ebyaliwo bivaako naye leero onfumbye omutwe naye ndaba nga ddiiru eno egenda kukola sente mukyala wange omumanyi mukyala wo mumanyi kiki njagala tumukube muzaala omukyala oyo yennyini ebintu byange byokubye byonna TV radio paasi ebyo byonna njagala ku luno nteekawo omukyala tumukube muzaala nunule ebintu byange leka nawe Franka kati oyo omukyala osiye mulungi ali awo leka nawe newankubadde sirina mukazi naye mapengo wabaaki buli lwenjija n'ekintu kyonna okivuluga buvuluza ate n'omala n'okitwala nedda alimuge mumeka mukyala kyekyo naawe kiraba bulabi omukazi kiba kintu kinene nnyo
njagala game newe zibaga nawe leka mcha tajja mu game asatu si mulungi gwe oli mukyala wange omanyi Franka nchikola kululu ngenda mukuba mu game 10 oyo mukazi ajja mu game 10 Franka nze sazize kuyomba nze ne byazala sibyagala lero sagala kuzanya sagala matatu kati omanyi Franka nze sigenda kuzanya zala lero sigeza mukyalawo nze ngende mu byange labayo mpa game 2 kati ngenda kwongerako game ezo kuba 12 game 12 naye ku luno nkukakasa ngenda kununula bintu byange ensona fe tambule galo dokalaba kano njagala nkukube nunule mukyala wange TV yange na byonna byozonge tugende muwalo sibyotya mulungi ensonga zange wazikwata otya ezwalavu yaffe gye twali tugendamu busente bwange bwabulya buli ankuula bukuuzi ku bicupa kuli nga tokyajjayo jjajja nali manya akasente wampakawo nze kye nali njogera nali nkwagadira nga nkikakasiza ddala jjajja nali manyi byakusaaga ku bulungi bw'olina oba onkusaagireko oba omanyi nti byali byakusaaga munnange akasente kange kanzirize kubanga nze nali nkimiininga era nga nkwagalira ddala naye jjajja akasente nali sikakusabye naye nga bwagambye nti nno nzijjayo ku bicupa njakujjayo naye nga sizze ku bicupa nja kujja ewaka ewo okakasono ojja ewange nja kujja nange nkwetegekedde era nja kuba musanyufu nnyo ng'ozze okiwulidde muwala awunno kale Kapito. Wanyi manager. Chichi. What's the manager? Chichi. Mbadde nkubuuza nkobuuza manager. Yeebali. Kale se. Yeebali ko. Kale. Mukyala we ojjali. N'omwageza kijali. Tobadde mugamba. Ntagenda kujjako eyo. Agenda nkubeerera ddala waka. Yali mulwadde tajja tambula. Emulwadde ng'alabye bambi alabye nno kiki katoli mulwadde ndi mulamu naye nga mbeera bulungi manager kale nesitegedde yenzo wa bulijjo kale Kapito baayi kale kale sebo nawe gyebaliko sebo sebo madenku buuzaako ewa chairman Mutabaazi ow'ekitundu kino kaakati ogenda kugoberera ekikupu kino kyennyini okkirire ojja kusanga ekkoona owete ogendera neddala kati bwona ogendera ddala ojja kusanga maaso geete eya bbulu awo ojja kuba obuze awo oba olina ate okuddako emabega ku geeti awo gy'onaaba atozeeko emabega yeeyo geeti ye eya chairman Mutabaazi ssentebe w'ekitundu kino awo ojja kuba otuuse weewo wennyini weewo ssebo nkale ssebo Kimunomu bisene dagala lyonna bwana balina mizozi oyina kisirani bawa amanyi ali yege tofuna sanyo bulungi semera nkuwe dagala alikozesa lumu taddamu
aterererawo banange musembere mufune eddagala banange musawa munomu bulungi ngezako okujanjaba abantu ndwadde kizojjanjaba ezo nga bulijjo musawo mmwe kibunoomu tunda eddagala ly'endwadde zonna mwana alina mizozi eddagala ndiyina mukyala asiriza ntamu eddagala ndirina oli mwami nti walwala obulwadde bwabazira eddagala ndirina ate ekisinga obukulu lyensinza okukolera ennyo abantu ke kalubalula okayina nayise nako omanyi kakoledde abantu amannya nze kapiito kakati kapiito ge galine ku ndagamuntu mukulu kapiito kandireko nekyenkuwayo wano neyanziza ssebo neyanziza nnyo ssebo mukama wange neyanziza nnyo nyini ddala neyanziza nnyo kino ekikomando kya wiiki namba yes mukama wange ssebo otuuke bulungi mukama katonda akulembere abantu baba balina ekizibu mu mayumba gaabwe ng'essanyu temuli kale nno akalubalula kano kakoze omulimu omunene nnyo okomyawo essanyu mu mayumba g'abantu kalubalula ako katunda sente meka si sente nyingi mutwalo gumu gokka bwe guti ako kampi kale eddagala lyange tiriba na muzizo teeka buteesi ku caayi tosaamu sukaali tosaako majaani onywa kawungeezi nakumakya emirundi ebiri olunaku naye ekyo genda okukolera olinoonya era maama eka ajja kubuuza owaali ng'okyuse kiki ng'otabuse kegendereze tobulaba bino bonna obutika obwala bonna ntambula nabo buli kimu nzijanjaba endwadde zonna gweoyogera bwogezi bulwadde nze nga mbujjanjaba mukama yampa siina kyenemererwa akuume basaba ne bannyabo omusawo wammwe kibunoomu ntuuse n'eddagala lyonna ntuufu zibadde nnyingi kakati zino zibadde nnyingi kakati siziraba ate sirinawo nabadde kugenda kyokka mutuufu zibadde nnyingi zawamu nga ntadde wamu nawaddeko akasajja ka kapiito ziraka wezagudde kyokka mutuufu wezagudde kyokka kapiito gwolina sente zange kapiito gwolina ntwale sente z'omusajja zino alabika si musajja mwangu sebo mukama wange sente zino zizo era okutuuka wano nange ensonse wa ssentebe Mutabaazi yandagiridde okutuuka wano nzijukira gaigwe nakusanga nenkubuuze wa ssentebe Mutabaazi sebo wazisuula olunaku olwo lwennyini nezikuŋŋaanya bulungi nnyo era ziizino nzireese ssebo saafunyeemu wadde omutima wadde ogutoolako wadde 10 zonna nga bwe ziri bwe nzireese nagezezzaako nnyo nnyo okulwanyisa omutima ogwo ezo ssebo ensonga eyo mukama wange ndeese kozi waŋŋamba gwana
Amanya nze Kapito ssebo ng'eriri ne ku ndagamuntu buli wendaga wonna lyenkozesa. Kapito ssebo okimanyi nti abantu ab'amazima nga mmwe si kyangu kyakubasanga mu nsi ne tubangaaliramu. mbadde sikimanyi wakiŋŋamba kati wano kubanga bw'oleeta ssente ziyiseeko ennaku ssatu. Ssebo koze okola mulimu ki? nkuŋŋaanya bicupa ssebo. Bicupa? Ssebo bicupa. Soko tule mutema. Bicupa bitya? Bino ebicupa ebya plastic ebiri enkute n'ebicupa ebiralalala byenkuŋŋaanya newera kilo n'entwala ne bampaamu ssente. Ekiro bagigula 150. Kale sisobola kitegeera naye kyamazima olina embeera mu ntadde si ya bulijjo. Singa mba nkufunidde omulimu gw'oyinza okukola omulala ogwo gw'oliko tosobola kuvaako. Omulimu gwendiko ngumala ebyammwe ebyo by'abantu basoma nze saasoma. Mulimu gye si gwa kuyambako mukyala wange kugenda mu katale supermarket ku maduuka kutuma bintu obulimu obulimu obutonotono kutuyambako wano waka naye tikwetaaga muntu yasoma nnyo obula gwetaaga omuntu ow'amazima nga ogwo gwosobola okukola kasita onsasula ogwo gwasha ogunsubula. Kakati ngenda kutwala nkulagire ogenda okubeera ogenda okusula. Baby sweetie jangu sente zino zirawo. Omwami oyo yazironda ennaku 3 eziyise emabega. Banange kyewuunyisa nzireesi. Baidamubadde nteesa. Robert yalekamu engoye nazirabamu lwaki tozimuwa? Ndabo bazinamutuuka. Zijja mutuuka n'atandika kumpulampula zirete. Nezino sente zitali. Kaisi kiki ng'ogwanga kitereke sayinza okulaba se tolira kawa osiibye otya ssebo? Bulungi nnyo. Waliwo obuzibu nga temwogere? Simanyi oba waliwo obuzibu naye ono yamanyi. Franka waliwo obuzibu? Stella wangi waŋŋaana zaala n'empala z'empaka wenjogerera kati nawe nkufiiriddwa. Ate onfiiriddwa otya nze wendi? Okubaawo wooli naye ekituufu simanyi oba onoobitegeera. Stella mbadde nkwagala nnyo naye mapenga akubuulire. We Kapito. Yesebo gegaline ku ndagamuntu. Esebo. Sobi mukulu Kapito. Esebo. Kakasa tukikolagana bulungi bwona enyongera okubeera ow'amazima nga bw'obadde. Esebo. Tujja kukolagana bulungi. Neyanza nnyo ssebo. Mukama Katonda akuddizeewo ssebo. Ndabirawa bannange neyanza nnyo ssebo. Neyanza nnyo 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 nnyo. Neyanza nnyo. Ndowooza.
Jja tugende nenkulaga ogenda okutandika. Wano ogenda otandika okubeera wano bannange. Honey? Yes, dear. Soko jebe. Ndowooza aleeta ekisumuluzo kikulawo atandika okubeera. So Mapengo nga sitegeera bye mwogera. Kakati nyabo kankunnyonnyole. Ewaffe gye tukuzannyira zaala tulina amateeka agaffe. Omuntu bw'aleeta kyaleesi akissaawo ne tukikuba oba kitwalidde ddala. Kati bbawo yaleeta ebintu ne tubikuba. Kati olwaleero bbawo yataddeyo ggwe. Enjogerera kati nakuwangudde era nkunonye. Ekiki? Franka, wanzanye zaala. Baako kyoyogera nibeyogera nga sibitegeera. Siteera ojja bitegeera mpola mpola naye nga byayogera ge mazima. Ge mazima? Franka, mazima ddala mu byonna byonna n'ondaba kunsinga mu zaala nenkanankana ne zaala oli musajja gwe wabula musajja gwe tolina magezi. Nkukolera eki mazima nkukolera eki? Wantwalako buli kimu, otutteko TV, otutteko radio, otutteko paasi. Musajja gwe lwaki totegeera? Lwaki totegeera? Amazima ddala n'otulosobola kunsinga mu zaala. Mukama Katonda nga ndabye ennaku kubanga nenkanankana ne zaala. N'okitunuulira nga kiringa ekikabi. Wabula kangenda nkimu ebintu byange mu nju. Kapito, Daddy yagambye kudda ssaawa nga mmeka? Ndowooza ssaawa ng'emu. Ssaawa ng'emu? Okay. Ssaawa emu awo. Kale. Mapengo gwe wanyingiza ebya zaala naye kati ofundikidde ebintu byange obitutte laba ne mukazi wange omututte. Mapengo toyina kisa. Amateeka ga zaala ogamanyi. Nange mukyala osimwagale naye gwe bulijjo bwonkuba ezange 2 3 tuzitwala wali owuliddeyo nga nnyumba. Sina na kintwala mu nyumba nkalu. Mapengo jangu tugende. Siteera ekituufu mbadde nkwagala ekyo kimanye. Waleri Mapengo nziriramu. Franka twegweko mu kafo kali kiri bulungi. Zaala.
Kabito chichati. Wanewo ewabere kasisongolawo. Yakukoze eki. Ntai kankangende. Amukoze eki. Ani